etteeka bali mu kulibaga nga liziyiza ekigambo kya Katonda okubaako ewantu wonna w'okyogerera nga wayitibwa public. Ewaabwe ekikkirizibwa ye muntu w'okwogera nti ali ebisiyaga. Bakuwa ekirabo, bakuwa obutuuze, otandika okusasulwako, obabuulira n'ensimu wava lwaki wavaayo. Tulabye nga n'abaali bayimbira Kristo mu Uganda bamweganye bafune obutuuze e Canada. Tekigenda kwerabirwa, kiri ku rekodi nti Julie Mutesasira eyayimba ng'akuzaamu amaanyi era ng'akugumya ng'akugamba Kristo ya Mukama ye gwaddako, yalinda ng'alaba Kristo ya Mukama tagendako, n'agenda Kristo ya Sitaani e Canada. Era ne yerangirira nti muli wa bisiyaga. Kati kisinga kubonyaabonya baana be yabatwala gye bali, abantu boogera nabo ku social media nga bababuuza ebisiyaga mubirya, bukazi bwattu kakazi katune kasajja katune bukaaba. Ne nsaba babuleke ebibi by'omwana by'omuzadde tibivunaanibwa mwana, naddala omwana ategeera. Naye ng'okutuusa Julie Mutesasira lwaliyimirira n'agamba nti kati ate yakomyewo eri Yesu. Apparently kikyayimiridde, muli wa bisiyaga era yadduka mu Uganda yigganya bali b'ebisiyaga. Nkikugambye kugamba nti jjukira gye wava. Enjiri yange egamba nti jjukira. Era nzikiriza nga Julie Mutesasira tasobola kunyiiga, asanyuka busanyusi kubanga nnyongedde okunyweza kyasinga okwenyumiririzaamu. Asanyuka busanyusi, nnyongedde okunyweza kyasinga okwenyumiririzaamu. Si kirungi mukyerabire nti ye identifyinga n'abali babisiyaga. Ate mukazi nnyo, kubanga bangi abali ebisiyaga balemwa okwogera, oba babirya oba tibabirya. Ensi nebeera bongera ekaana ku lwabwe. Kati ye Julie Mutesasira yasalawo eggoye ebisiyaga abirya, era yeyagalira kubeera Canada. Tuli mu biseera bizibu nnyo, nti biseera byakujjukira. Bwe tutuuka mu nnaku bwezi titolowoozanga ku kulya na kunywa na kwambala. Lowoozanga ku muntu oyo gw'ojaguliza nti yazuukira. Kiki ekyali kimusse ku lubeberye? Mbuuliza akuliraanye nti ono yazuukira gwe tujaguza olwaleero bedda gw'oŋŋamba nti yazuukira mulamu. Okusooka yali afiiridde ki? Mbawaddeyo eddakiika mu njiri eno. Abali ku Salt FM, abali ku Salt TV, abali ku Salt Media App, abali ku YouTube, abali ku Facebook, abali ku TikTok, abali ku Taket Kuveri yakana niyogera nene basagala kulaba atunula butunuzi. Yesu yafiiridde ki? Kiki ekyaviirako Yesu okufa? Yanguya. Simbozi ya second bu second buli omunnyonnyola. Bamutira ki? Bamutira ki Yesu abooluganda? Abamanyi Yesu kye bamutira muwanike emikono. Kati ng'omukono gwo guli waggulu tukira neibawo muga nti bamutira bibi byange. Nze gwolaba nali mwonoonyi ddala nga toyina nabo oyinza kunnyamba, era nga mu bantu tewakyali asobola kuntaasa wabula Katonda nga yawaddeyo omwana we. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi. Yesu yagamba nti mu nsi mulina ennaku
naye mugume kubanga nze mpangudde kinuma nze nnumwa nnyo bwe mbeerawo n'endaba oluyimba agamba tulekerawo okuzikuba oba tuzikube. Nkulaba Julie Mutesasira akulembedde nti mu Kristi ya Mukama kulikaaliko naye gwaddako nywera n'abanga yavaako akyali mulamu njogera nga ate bwe musabira mu mutima gwange ne musala ez'olwatu katonda amukomyewo mu bwakabaka bwe. Naye mbuuza gwe onoogumiikiriza oba nawe tuligenda okuddamu okwetegereza ekiŋŋambira abantu basatu abakuliranye nti onoogumiikiriza ku lissi ya Mukama muga nti byonna byonna by'oyagala ku lissi ya Mukama ye gwaddako onoolinda